byokola sima byokola Yesu sima byokola. Amanya gange yenze Judith Amito okuva Epatek Paduk Zumbu district eriranye Arua zize wano kuwagira mu concert sima byokola Yesu sima byokola. Nga 26 gw'okutaano nzije Kampala okuyimba mu concert ya mukwano gwange Kisakye sima byokola concert sima byokola Yesu sima byokola. Mujje tubeerewo nga twanjula obuweereza bw'omukyalo mu maaso g'abantu bambi ayimba bulungi anawagira okyeyingizamu kati tiketi weziri katale okuva ku mutwalo 2 ne tebo ya 3. Abooluganda eno concert yaffe ffenna temugitulekera mujje mubeerewo ku Living Fountain Christian Center ewa Pastor Dembe wali Emutungu mbayimbira oluyimba olwakwata pakwash n'ebizumbu Arua nyapeya Tingamalo inyingotereso mujje mbayimbire oluyimba olwakwata zumbu zeunyapeya Tingamalo oluyimba lwe bayita Tingamalo mujje mbayimbire mwena twesangeyo muri Nyeryamisi angayandanda angayumakwe angayandandayo biniwingomzo mesendramana nowekwa luktok Yesu anyonga matinye bitumungoyo Yesu majalu mutie chwinya inkepirangoya mibedu kumeni shanu beneki pirangoya mikwa kumeni Yesu topiwa karuande wa beda gonyayo dongana bewere nikumatia gonyayo abitingo nyinge malu abidodu nyinge malu abingo nyinge malu yo tinga malu twesangeyo muri Nyeryamisi.